Kadama TV waliwo omwami wano atabukidde bakadaama bakomawo e Uganda ng'ayina agamba nti mubeera mukomyewo e Uganda mugezeeko okubeera nga mweyonja muli bayonjo enviiri muzisibye amannyo mugasenyeza ne bakadaama bawulidde ku nsonga eno nabo bamwanukudde. Tugenda kuba tuwuliriza sayidi bbiri ey'omwami ono eyasoose okutinkula ku bakadaama ne bakadaama nabo ne babeera nga bamwanukula. Ensonga ze ziri nti yagamba bakadaama bamala emyaka mingi nga bali e Buwarabu ne bakomawo e Uganda nga tebasanidde enviiri, simanyi tebasenya mannyo ebintuntu bwe bityo naye bakadaama nabo bamwanukudde nga bamulagira ddala nti ayina okubeera nga levo ze azitwalamu oyo kadaama eyakomawo gwe yalaba naye singa bo bonna, kuba waliwo bakadaama bagamba nti bo bali mu mbeera ennungi era ne bwaba bagamba kugamba kuyonja kaviiri kakayonja bulungi. Katuwulirize omwami ono ne bakadaama bwamwanukidde bwe bawulidde voice note eno etaabasanyusizza. Bakadaama temukomanga wa Uganda nga mukomyewo mulabe abasajja bammwe mweyonjeeko. Kino si kiyumba kya Muwarabu kye mubadde eri gye mutanaaba omubiri gwakoma eno wenna omuwala agukuzimbye mu mpale gulinga alinga yeetisse ffene twagala kunaaba nammwe mwenna mugegedde enkwawa olw'okuba eri ebadde teryakugambako amaala gonna gasongodde gati galinga agannamulimu temusenya enviiri zonna zagegera ziti ziringa za mawaya mwemukomawo e Uganda abasajja bamwe babalinza balabaku naye munaabeeko mweyonje. Eno si kiyumba kya Muwarabu kye mubadde bannakadaama mweyogezaako mwerabisa wenna okomawo otunula otyo olinga yambeka oli oti otunula eno totegerekeka olijja naye nno mwami naawe kisajja ggo kedda tagalira ku bantu kwagala kusindikira ku bannye bantu sebagambye tudda yali tulinga abeetisse ffene nze mwasobera ababi mwagala ebirungi gw'oli awo otunula nga atategeerekeka otunula nga nti oba oli mwana wa sitaani n'ebyesimanya bino ebya Jesus wabivaako amannyo gonna gakuguba galinga amadaala ga mukwano munno naye oyagala omwana wa munaabeeri ssebo gwakweyonjeze naye nga naawe ali mu Uganda asobola okwakisesinga akasenyi ak'ebitaano amannyo gakutalagako dda sinakogoba wabula kutalaga. Do you know what it takes okuba nga oli myaka 2 n'omusobo oli mu kifo ekimu oli mu nnyumba emu ofuluma kusuulayo kasasiro naye n'ofuba okulaba nga weefaako kaviiriko n'okasanirira n'oba wakisesinze kusiba bituttwabyo n'osiba ebituttwabyo naye gwe oli mu Uganda mwolina eddembe okutambula naye n'enjala zo bambi ne bw'ozisimbako ebijanjaalo kimulisa mu lunaku lumu naye mbu naawe ofa bintu birungi mwaba lwaki muwogganira nnyo abantu kadaama olwo tukole tutya ate woba yadda ng'alemereddwa okweyonja tolowooza nti buli omu ye category gyagwamu nti munnange yali mu okweyonja we do clean ourselves we do bathe aye tunaaba n'okusingako mmwe kuba gw'onaabisa kadomola nze ngenda genda linsumulira amazzi g'eshawa ganjikire paka wennaakola ki wennaatuuka njagale nga sibe naye gw'ogenda mu kigo nga weetise liita 3 emu bwe tetakumala na kutawaaza muwogganira abantu kadaama waakali kadaama soka weeyonje olowooze ku balala kati oli awo nawe ofa bintu birungi ofa bintu birungi naye ng'oli yakutunuddeko ne sitaani akulaba ne yeekanga wadde nga mwenyirizaako lyaba mulekerawo n'okutuwowogganira mulekeraawo abantu bakoowa abantu bali bizi tubakolera ssente zaffe gy'ozunga n'amalusu go galabika gaatalaga naye bakadaama tumanyiddwa naye kulira ono bwaveze nga yona alinga eyaggwa amannyo mukama okuba omwoyo muyitirivu gwe jangu ogumwe bw'ogulaba gumwe bale tuli bakoowu tubadde mu biyumba by'Abawarabu nga tunyigizibwa ne wano tujje naye bakadaama tumanyiddwa naye kulira ono bwaveze nga yona alinga eyaggwa amannyo mukama okuba omwoyo muyitirivu gwe jangu ogumwe bw'ogulaba gumwe bale tuli bakoowu tubadde mu biyumba by'Abawarabu nga tunyigizibwa ne wano tujje mutumanyiire mutulekere emirembe ayagala nga wulira muwunyirira nga naaza ku mannyoko